bakikola bwe bati weeyolere emikisa bulijjo gy'oyaayaanira mu bulamu nga weeyambisa ebintu ebitono ddala ebiriwa yenniimu eno n'omunnyo guno eno gwenkutte mu ngalo. Omuntu agenda kumbuuza adita omunnyo ogukozesa ki? Kyekino kyengenda okukulaga mu katambi. Katuuleko bulungi nnyo olabe step by step so that oleme kumisinga kintu kyonna. Nabasomesaako ku munnyo guno eno nga tutandika video zaffe. Ne nkugamba omunnyo oyinza okugulabanga omunnyo ne gulimu amaanyi amalala ag'enjawulo era ne nkulagirira nabatya w'olina okugukozesa. Ng'abasinga mugunaaba, abalala mugulira mu mmere, abalala mukukozesa ebintu eby'enjawulo. Naye ate ne mbagamba nti nno gendako ku Google ogugulinge nga tonnaba kubanga okozesa. Era buli muntu ayina engeri gy'asomesaamu ku munnyo guno eno. Abasinga mukozesa sea salt. Sea salt bamutunda mu maduuka yonna yonna gy'ogenda, naddala amaduuka ag'abasiraamu agabeeramu amashariya, agabeeramu obubaani, agabeeramu awudi, agabeeramu zafaroni n'ebintu ebirala. Abasiraamu babeera ne sea salt. Era ne nkugamba osobola okugenda n'omwegulira sea salt n'obeera naye. Bw'oba tosobodde osobola okukozesa omunnyo ogwa bulijjo nga waneeno w'olaba. Katutandike process yaffe. Igwe kwata omunnyo okwate enniimu yo ogikamule obeere ng'okuuta mu ngalo bw'oti. Kuuta mu ngalo nga bw'oyogererako buli kimu ky'oyagala, ebisiraani, entwe, buli kimu ky'owulira mu bulamu ky'oyagala okwegobako, amajini, ebiteega, ebidandi, olutwe, obutaganja, obutayagalibwa, obutafuna, byonna obeere nga obikuuta ng'okuutisa munnyo guno eno. Nga bw'ondaba wano, olaba kino ekibatu, kuuta supu yenna omukamule obeere ng'omukuuta nga bw'olaba nkola. Okuute enniimu eno osobola okugisalamu ebitundu bibiri. Bw'oba oyagala gisalamu ebitundu bibiri, bw'oba toyagala osobola just okuteekamu ekituli amazzi ago ne gabeera nga gakuyigi. Okuute then w'omaliriza obeere nga olwabinga engalo zo bw'oti nga nze bwenkoze weeyiseeko mu feesi ng'ebyo byonna obikoze. Tugenda kubatirawo obutambi obulala obusomesa ku nniimu eno n'omunnyo okakase ku ki kye twogerako. Tutandise n'enniimu yaffe eno. Nga bwe nabagambye nti nno enniimu eno esobola okukolera ebyamagero. Gwe kwata bukwasi nniimu giteekeko omunnyo otandike ogiyisa mu ngalo nga bw'olaba mu katambi ako. Giyise mu ngalo ogikuutemu nga bw'olaba akatambi ako. Gwe w'obeera awo ng'owulira nti buli kimu kikusobedde, buli ky'okwatako kigaanye, ssente tezirabika, emikisa gigaanye, gwaboolebwa, gwe bavuma, gwaliko ekiiso, gwe batayagala, gwe buli kimu kwegamba ekikyo mu butuufu nga kiganye n'otuuka n'okugamba obandika eddogo oba bandoga. Kiyinza okuba ekituufu abantu batuloga ne bayoola ebigere ne babitwala ne bakola kye baagala n'otandika okukunta. Gwe nga buli muntu gw'okwasa ssente mu ngalo olw'okuba zivudde mu nsawo yo ng'atandika okukusiba emikisa n'obeera nga tokyasobola kuyingiza ssente, oba nga bw'ozikwata mu ngalo zifa bufi, ziddukamu buddusi. Buli kimu kwegamba ne kikusobera gwe kozesa enniimu. Kiririza mu by'obutonde okkirize nti buli kintu kyonna ekiri ku nsi Mukama yakiwa amaanyi gaakyo naki kye kirina okukola. Olumu tuyinza okuba nga tetumanya bumanya nti ebintu weebityo gye biri naye munnange bibeera bituufu. Nze nabigezaako embeera n'enkyukiramukko kuba nange olunaku lwe nasooka obbikola nalagirirwa. Bandagirira biragirire. Eno mu biyumba gye tubeera tuziringitanira buli ddakiika ebintu bingi nnyo ebitutuukako. Ebimu nga bakama baffe be babitukola. Jjukira bakama baffe abo betukolera nabo bayina ebintu byabwe bye bakkiririzaamu, ebintu bye bakola. Era nga kizibu nnyo okutuuka mu nnyumba y'Omuwarabu nga temuli nniimu. Kizibu otuuka mu nnyumba y'Omuwarabu nga temuli sea salt.
kansuubire mwenna mutegedde engeri gye bakozesaamu enniimu n'omunnyo. Kansuubire nti buli omu ategedde engeri gy'olina okukozesaamu enniimu n'omunnyo. Saagala muntu kuvayo commentinga nti Adita saategedde, Adita babikozesa batya, Adita enkole ntya, Adita wakikola otya, Adita kiki, Adita bino imbateereddewo akatambi nga mbalaga enkozesa. Era ne mbagamba nti nno bannange enniimu eno woba ogikutte gisalemu emirundi 2 ogikutulemu. Okwate omunnyo oginyikemu otandike okukuuta mu ngalo zo. Kuuta emirundi gyonna gy'oyagala. It's okay, tekiriiko nti nno okuuse gumu oba 2. Gwe kuuta emirundi gyonna gy'oyagala nga weeteolooza mu kibatu kyo nga nze bwe ndi mu kukola. Tolooza ekibatu kyo nga nze bwe ndi mu kukola oba nga we walabye akatambi kali. Kati w'omala okwetolooza ekibatu kino nga naawe olabira ddala nti omunnyo n'amazzi g'enniimu gamaze okuyingiramu, okyuse ekibatu kino eno ekyokubiri. Era otandike okubanga okunya okuuta ogikuute paka omunnyo ogwo we gumulunguka n'enniimu eyo nabyo biyingire mu kibatu kyo. Ate naawe otandike okubanga okirinzinga engalo zo zonna ozikirinzinge paka woowulira nti nno kati waneeno omatidde. Osobola okweyisaako mu feesi yo bw'obanga oyagala. Naye kino kisinga kukolera bantu baneeno nti banena bizinensi ezi bagenda saba mirimu, bagenda wano ntambula mu kkubo, bantu batunda bubi n'ebintuntu ebirala. Era ne mbagamba nti bannange buli kintu kyonna ky'olaba ku nsi Katonda kye yatonda kirina amaanyi gaakyo, kirina kye bayita inner powers. Era y'ensonga lwaki ekifuba we kikuluma okwata enniimu eno n'onywa amazzi gaayo ng'otaddemu omunnyo, ekifuba ekyo ne kikutuka. Olowooza lwaki? Amaanyi g'enniimu awo we gava. Era ne mbagamba ky'ova olaba osobola okukwata omujaaja n'oguteeka ku kyayi n'onywa ng'otulo tukuwula, omujaaja ogwo ne gukuleetera okwebaka. Lwaki? N'omujaaja gulina inner powers. Osobola okukwata ebbombo erimwe abawunya enkwawa, abawunya ebisu, abawunya ebitundu by'ekyama n'olikunya n'olitawaaza oba n'olinaaba, olusolwo ne lugenda, n'eyo inner powers. Naago maanyi agali mu ekyo ky'oba okozesezza. Era ne mbagamba nti nno bannange lino eno si ddogo. Omuntu ayinza okugamba Adita ebyo by'otulagirira eryo ddogo, eryo bino munnange eryo si ddogo. Nabagamba nti nno ekintu kyonna ky'oba okoze ng'okikozenga ggwe ku lulwo, nga tolina muntu yenna gw'olumiza, tolina gw'ogenda kutta, tolina gw'oli mu kuseketterera, tolina gw'oli mu kuteekako bisiraani, tolina gw'oli mu kuteekako mugibo, tolina gw'oteekako kintu kyonna kikyamu oba toloze. Ate era ne woba ogamba nti ogenda kuloga oli mu kweroga wekka. So saagala mugambe nti ate bannange ate bino ate era muleme gamba nti saabagamba. Yenze Sheila Adita olowooza ki ku kino? Era nkusaba nga tonnaba kukozesa akantu ako ke nkugambye, genda ku Google ogugulinge enniimu n'omunnyo bikola ki. Bw'omaliriza olyoke otandike obikozesa. Ate era twesange mu comment section awo wansi imbagala nnyo.